Ala abasajja nabagamba okakasa nti omukazi gw'olina mulungi itako kwali aba boda boda ojja kakasa nti olina omukazi omulungi kikwana ddame gy'oyite ku babboda batandikira eri otomedde. Abantu bangi ab'ettutumu wano mu ggwanga wabula olwaleero nzize nkuwe ku musajja yeegulidde erinnya amannya ye Charles Kasozi abangi gwe mumanyi nga MC Mariachi. Ono komediyani wano mu ggwanga oba muyita omuzannyi wa katemba. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1987 mu bitundu by'e Nansana ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Yazaalibwa omwami Patrick Muwonge awamu n'omukyala Christine Naroga. Mariachi gano ge gamu ku masomero ge yasomerako okuli St. Joseph Primary School awamu ne Nansana Senior Secondary School. Era oluvannyuma lw'emisomo gy'okugikuba olukumutwe agamba nti embeera yaddako teyali yakuliisa bijanjaalo mpiso. Ono yayolekera ewa kojjaawe amannya ye Bernard Serwadda ng'era ono ye yali kyeyamaani w'ebitundu by'e Nansana oba muyite LC1. Oluvannyuma lw'ebyo byonna yasalawo okutandika ogwa katemba mu ngeri esinga okuba nga yeewuunyisa abantu. Emmotoka ezajjanga mu bitundu by'e Nansana nga ziriko ebyamaguzi bye zitunda oba ziyite za promotions ababyogerera nga bawummuzza obumansukira awatali kuwannaanya Mariachi nga akabaka wamma n'ayogera ebisanyusa abalabi. Bangi baamulabamu ekitone era n'ayolekera ku bbaala esangibwa mu bitundu by'e Nansana emanyiddwa nga Big Zone Bar era eyo gye yakolanga ne bamuwaayo kasente akatonotono. Waliwo omu yamulabako amanyiddwa nga Kasule Junior era ono ye muzira kise yasookera ddala okumuyita okukola mu kaliyoki we wakati w'omwaka ogw'2009. MC Mariachi eyo gye yava okwegatta ku mukulu amanyiddwa nga MC Kapale era ne bakola bombiriri okumala ebbanga eriwerako. Kapale agamba nti teyakimanya nti mudda Mariachi anaamufuukira gw'owonyegere yali kusambya kubanga bombiriri ne gye buli eno tebali makkamu. Mariachi yatandika okuzannya komedi ku Comedy Store okuva mu mwaka gwa 2016. Yaliko ku King of Comedy mwaka gwa 2018 awamu n'akandolindoli akabeeranga ku Bat Valley Theatre wakati w'omwaka gwa 2015 okutuuka mu mwaka gwa 2017. Omwaka gwa 2018 yeegiriisiza ddala ng'ekigotte ntula kubanga Zina Awards baavayo ne bamuwa award ya Best Comedian of the Year era mwaka gwe gumu ne Buzz Tenz Awards nabo bamuwa award ya Best Comedian of the Year. Omwaka era 2018 ono yakuba embaga makeke mu bitundu by'e Busoga nga yanjula mwana munne boogere mirembe. Embaga yawuniikiriza bangi kubanga abayimbi bonna awamu ne bannakatemba ab'amaanyi tebaalutumirwa mwana. Mwaka gwa 2017 Katemba yamufuukira Kagumba Weegoge oluvannyuma lw'okuvaayo n'abaako byayogera ku basiraamu era bano bamukiikira nnyo ensingo okutuusa lwe yagenda ekibuli n'abeetondera wamma n'afuna ku buweerero. Mwaka gwa 2019 Mariachi wamu n'omuyimbi Maureen Nantume bano baasaŋŋaana okusoomozebwa okutagambika bwe baasangibwa mu ggwanga lya America nga bali mu kuzannya katemba nga ne Maureen bw'ayimba kyokka nga bakulu balumiriza nti bano tebalina working permit era ne babaweera emyaka 10 mirambirira nga tebazza lubu lwa kigere mu ggwanga eryo. Ebyo byakakasibwa wano ku kitebe kya America mu ggwanga nga Mariachi ne Maureen bwe bagenda okulungula emyaka 10 nga tebadda mu America. Ebyo nno bye bitonotono ebikwata ku Mariachi. Mbadde omuweerezaawo Jammy Radio Uganda abankuumire.